Kyabazinga wa Busoga Gabula Nadiope wokuna atendereza Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Mwenda Mutebi okubiri olw'emirimu amakula gy'akola saako obuweereza eri abantu be n'eggwanga lyonna okutwalira wamu. Mu bubaka bwe eri Namunswa obw'okumuyozaayoza okuweza emyaka 7 bw'atisse omwogezi obwa Kyabazinga ow'ekitiisa Ntange Andrew Kyabazinga yise bantu akinogaanyiza nti enkolagana n'obwa Kyabazinga obwa Busoga n'obwakaka bwa Buganda ya mulembe ddala era baakusigala nga batambulira wamu olw'okunyweza oluganda olwo ssaako okutumbula obuwangwa n'ennono. Kyabazinga ekisegese ekitaliibwa nseete asiimye nnyo Ssemunywa olw'amaanyi g'atadde mu kulwanyisa endwadde ezikosa eggwanga okutwaliramu naddala ekirwadde ekya Mukenenya ataliko ddagala limuwonya. Akubiriza bannayuganda bulijjo okufaayo okwekebezanga endwadde olwo nno bategeere embeera y'obulamu bwabwe. Bw'atyo Kyabazinga akinogaanyiza nti Abaganda abali e Busoga nabo bakoze nnyo emirimu egy'enjawulo egizimba n'okukulaakulanya obusoge obwawamu. Obwa Kyabazinga bwa Busoga bwenda neisanu ery'enswiso okutuusa okuyozaayoza Kabaka wa Buganda His Royal Highness Ronald Mwenda Mutebi owokubiri okuweza emyaka 7 egy'obuto. Busoga ni Buganda ebitwawulana ebitono ino aye ebitugayita Kamaala era bwe baba baluganda owundi muto wa mwine. Twongera okwegera ku Buganda ebintu Kamaala era twenda okukakasa nti omukwano gwaife ni Buganda gwongera kukula buli lukya. Yoga Kabaka wa Buganda, yoga Kyabazinga wa Busoga. Busoga okwisanya n'amaani funvuwa Kyabazinga wa Busoga. Wangala ayi masomoji Kabaka bene. Mwebale ino mwebalirala. Ng'Obuganda bweteekerateekera okujaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ag'emyaka 7 abantu be mu ssaza Mawokota basabiddwa okujjumbira ebyoto ebiteekeddwa ku mbuga z'eggombolola. Obwakabaka bwasalawo okuteekateeka ebyoto ng'ekimu ku bijaguzo eby'amazaalibwa g'empologoma omwaka guno ku mbuga z'amasaza n'ez'amagombolola zonna olwaleero era abaneetaba ku byoto bino baakusomesebwa kawuka ka Mukenenya omusujja gw'ensiri n'endwadde endala kattira bayige okuzeetangira. Omwami wa Kabaka ow'essaza Mawokota Kayima Sarah Nannono Kaweesi bw'ati akubiriza abaami b'amagombolola ne bannamawokota bonna okutwalira wamu okwetaba ku byoto bayigirizibwa ebintu eby'enjawulo era ategeeza nti ekyoto ekikulu kigenda kukumwa ku mbuga y'eggombolola Mumyuka ka Mmengo. Abantu Ssaabasajja mwenna naddala bawangeera mu ssaza biri na musale Mawokota mbakunga okujja olunaku lwa leero ku kyoto buli omu okusinziira mu ggombolola emwali mugende ku mbuga z'amagombolola ebyoto ebyo gyebiri naye ng'ekyoto ekikulu mu ssaza Mawokota kigenda kubeera wano ku mbuga y'eggombolola mpaka Mmengo era bannamawokota mbakunga omugenyi omukulu ku kyoto ekyo agenda kuba Oweekitiibwa Daudi Mpanga minisita avunaanyizibwa ku bizimbe n'ettaka. Bannamawokota mwenna muggweeyo mujje Mugabangera mugombolola y'eka Mmengo mujje tutegeere amakulu g'ekyoto. Oweekitiibwa Kayima mu ngeri y'enjawulo akunze bannamawokota okukozesa akadde akasigaddeyo okugula emijoozi egy'emisinde gya Kabaka egigenda okuddukuba enkya ku Sande. Ensonga esinga zonna enkya buli munnamawokota nkusaba ssaawa emu ekusaani ku mbuga y'eggombolola-yo we tugenda okusimbula emisinde egyo. Batajja kuba asimbula mu lubiri ffe tusimbule ku mbuga zaffe era mbeebaza banne mwebale kuwagira nga mugula emijoozi bannamawokota muguza emijoozi mwebalire ddala era mbakunga enkya ssaawa emu tugende tudduka emisinde gya Ssaabasajja. Ebyo nga bikyali bityo bakansala munisipaali ya Ssaabagabo Makindi nga bakulembeddwamu Walakira Faizo Cameraman ne Bakayidde Sempijja beeyanzizza nnyo nnyinensi olw'okusiima n'ateeka amaanyi mu kulwanyisa Mukenenya ekirwadde kinnamutta. Bano oluvannyuma lw'okugula emijoozi gy'amazaalibwa ga Kabaka ku ofiisi ya Ssaabagabo Olufuka bakunze abavubuka okugondera ekiragiro ky'amaasomoogi. Ntututte emijoozi n'ekigendererwa okwanukula omulanga gwa bbaffe kubanga yagamba nti abaami tubeere basaale mu kulwanyisa ekirwadde kya Mukenenya okutaasa omwana ow'obuwala. So ng'omukulembeze nvuddeyo okulaba ng'omulanga guno ngwanukula kubanga omukulembeze tosobola kulembera bantu nga balwadde. Ne bwe baba balwadde nga tebannafa bwe babeera ku ndiri tebajja kulonda. Nkubiriza abantu mwenna okujjumbira emisinde gino. Olunaku lwa Sande tukeere ffenna mu lubiri e Mmengo. Minisita w'ensonga z'obwa Pulezidenti omulongo Babirye Mire Babalanda
munyiivu eri abakozi ba gavumenti naddala ab'ekikugu ne ba RDC bagambye nti oluusi basalawo okukulembeza ebyobufuzi nga baweereza abantu ne beerabira emirimu gye bakola nti girina kuganyula bannayuganda bonna. Mire Babalanda agambye nti bano be bavuddeko n'ekibiina kiri mu bunyize ekya NRM okufeeba ennyo naddala wano mu Buganda. Bw'atyo abadde mu disitulikiti y'Emityana mu kugulawo mu butongole ofiisi ya pulezidenti mu disitulikiti y'Emityana ng'eno egenda okutuulwamu RDC n'abamyuka be eyazimbiddwa ku ttaka lya yiika namba ku lusozi Kunywa nga lyaweebwayo disitulikiti eyo. Nti eno ofiisi ya RDC abantu bonna nga toyawuddeemu wa kibiina gundi oba wa kibiina gundi. Kubanga obuweereza twagala butuuke ku bantu bonna regardless of their political affiliation. Owa NRM tumwaniriza, owa DP tumwaniriza, kubanga ebizibu byebimu si byebimu n'ab'ebibiina ebirala bonna twagala okulaba nti bafuna obuweereza mu gavumenti ya NRM wansi w'obukulembeze bw'Oweekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni. Temwawulayawula mu bantu bwe baradisa abantu bonna mubawulirize kubanga ebituluma byebimu ate ffenna tuli bannayuganda. Omubaka wa President atula Emityana Joseph Drake Mukiibi yeebazizza nnyo obubaka bwa Buganda okukkiriza ne babubudamya okumala emyaka 15 awatali yadde okusoloozebwako munne gwa siringi, bw'atyo ne yeeyanza nnyo omuteregga olw'okulafubaniranga obutebenkevu. I was disturbed. My first appointment was in Koboko and the office at Boma Ground. Those who know Koboko, you may recall it, I think. Then from there, I was sent to Uganda. The office was also not the best. And again, when I came to Mityana, it was the same situation. Especially allow me to thank the Buganda Kingdom. For the last 15 years, we've been sitting in the structures of the Buganda Kingdom, which is at DFI. We want to appreciate that it was them who helped us to sit there, not until we've secured our permanent seat. Thank you so much. Ssentebe wa NRM mu disitulikiti y'Emityana Kintu John yasabye Minisita Babalanda okwongera amaanyi mu kulwanyisa abafeera aberimbika mu ofiisi y'omukulembeze eggwanga entakera. Maama, tulina wano abantu baffe aba NRM badde bafuna okubbibwa. Abantu bavuva gye bavudde ne bagaba bavudde mu ofiisi yo. Ne bajja wano ne bajjako abantu omuceere, ne babajjako ennyama, ne bajjako biki. Bandeetera complain ya milioni 5 nti waliwo ekibiina ekyeyita Interfaith nga kikulembeddwa Haji Kandwa. Naye abantu bababba nnyo, babasuubiza enkoko, babasuubiza ebiki okutuukawo tewaaliwo kyakola kyaliwo. Era abasuubuza baabawa ebintu bandi bubi balowooza nze n'abasasula. Poliisi Masaka eri ku muyigo gw'omusajja yeeyita omujjansi ow'ekitongole ekikeese kya ISO ng'asinga kubeera mu kibuga Masaka agambibwa okupangisibwa n'agenda ku kyalo Butenga mu disitulikiti y'e Bukomansimbi n'akuba amasasi mu bbanga wakati mu kusengula abantu ku kibanja. Omusasi waffe Tomusayi Kayinja alina ebisingawo. Wabadde wakasattiro n'akatyankalano ku kyalo Butenga si mu ggombolola y'e Butenga mu disitulikiti y'e Bukomansimbi. Abatuuze ne babuuna emiwabo omusajja eyeeyita omujaasi wa ISO ng'abeera nnyo mu kibuga Masaka bwe yapangisiddwa agenda asengula abatuuze ku kibanja, era olwatuuse n'akuba amasasi mu bbanga ng'akutte n'ejjambiya gye yazze nayo mu mmotoka. Kino kiddiridde enkaayana ku kibanja omugenzi Twaha Ssessanga e Butenga kye yawa abaana be okuli Mariam Naggujja n'abalala, wabula nga waliwo mwannyinaabwe ayitibwa Medica Kembo abeera mu Kampala nga naye akikaayanira ng'ono ye yaleese Isa Nsuuga eyeeyita omujaasi wa ISO n'abalala okwabadde Faizo Hamidu ne Yasini babasengule mu kibanja kino. Isa Nsuuga eyeeyita omujaasi wa ISO ne PLU kigambibwa nti yasaba emmundu ku poliisi n'emuweebwa, agamba nti alina emwanyi nnyingi ayagala kwekuuma babbi, wabula emirundi mingi ono alabiddwako mu kibuga Masaka ng'emmundu atambula nayo ng'atiisatiisa abantu, emmotoka avuga Range Rover ya kiragala ow'amagye era nga teriiko nnamba, ng'atera okugipaakinga wakati mu nguudo z'omu kibuga Masaka n'agireka awo n'agenda. Wabula ensonda zitegeezezza nti Isa Nsuubuga ono tabeerangako mujaasi. Omukyala Mariam Naggujja eyalumbiddwa ategeeza CBS nti Isa Nsuubuga abapoliisi bamutya, bw'atyo n'asaba ab'obuyinza mu ggwanga bamuyambe ku musajja ono nti ayinza okumutta.
nga tewali polisi kumukwatako wadde okumuvunaana n'abeera ng'atambula nga tewali wamukutteko ng'atambula bute n'atuuka okubeera ng'asonga mu muntu wa bulijjo emmundu obulumi bwe tuliko. Ye Nanteza Amina agambye nti bali mu kutya era mu bweraliikirivu bwa kitalo. Netuludde mu langoozi z'ekibanja kino kyetumazeeko emyaka 45 ne baganda bange 14. Omwogezi wa poliisi mu bukiikaddyo bwa Uganda Twaha Kasirye agambye nti poliisi etandise okunoonyereza ku musajja ono Issa Nsubuga wabula nga yadduse ku poliisi gye yabadde ayitiddwa okukola statement. Kibi nnyo nti abantu baffe entalo ze balina baagala zimalawo mu mbeera emenya amateeka naye nga tuli mu ginoonyezako okumanya obutuufu bwazo. Awo no Mariam Nagujja aguddewo misango saako ne banne ku Issa ne bano abalala okuli okumutiisatiisa. Awo no ne Issa kwe kuggulawo ogw'okumukuba saako n'okubba essimu ye. Salongo Tomusange Kayinja ku CBS ndi mu kibuga kya Ssaabasajja Masaka City. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakukyusibwako Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga. Va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe ekyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Singa kooti ente esala mu ngeri etematiza omuntu wa ddembe okuddukira mu kooti esingako nga munnamateeka Elias Luyimbazi Nalukola bw'annyonnyola. Singa kooti eya wansi gambe ya magistrate oba chief magistrate ekola ku nsonga yo mu ngeri eyagadibenga lye ng'evvoola eddembe ly'obuntu n'obwenkanya osobola okuddukira mu kooti gye tuyita high court, kooti enkulu neweekubirayo enduulu kooti enkulu erina obuyinza okusaba fayiro ezo eziri mu kooti eza wansi n'etunulamu n'eraba oba ddala emirimu gikoleddwa bulungi oba nedda. Akulira ekitongole ekidduukiriza ekya Uganda Red Cross Society Robert Kwesiga awanjagidde gavumenti okukifuula ekyobuwaze buli munnayuganda okusomesebwa enkola ez'okugaba obujjanjabi obusookerwako kiyite first aid kiyambeko okukendeeza ku bantu abafa olw'okulwawo okufuna obujjanjabi nga bagudde ku bubenje oba okuweebwa obujjanjabi oba obusookerwako mu ngeri etematiza. Mu Uganda kitegerekese nti abantu bangi bagwa ku bubenje ne bafa olw'enkwata etali ya bukugu okuva eri abadduukirize nti abamu abakoseddwa tebakwatibwa mu ngeri ya kubataasa naye bongera kubakosa. Bino Robert Kwesiga abyogeredde ku Skies Hotel Naggulu mu kiro ekikeesezza leero abadde atongozza enkola etuumiddwa eyo Red Card nga kaweefuna aleeteddwa kampuni ya Uganda Breweries Limited okusomesa abantu ku kweyisa obulungi ku makubo okunywa omwenge mu ngeri y'obuvunaanyizibwa n'ebirala bingi ebiyinza okubayamba okwetangira okugwa ku bubenje. Kwesiga agambye nti singa bannayuganda bayiga enkwata ennungi y'abantu abagudde ku bubenje kyakendeeza ku bantu abafiira mu bubenje. Ebukwata ku first aid wamwa wobeera tomanyi kigenda kubeera wodi but abasinga abali in charge of communities abali in charge of ebitambula abali in charge ebiduka betwagala tufokasingeko turaba tugamba government bwebeekiriza bakikore compulsory abantu ba driver bona ba motorcycle riders bona amasomero sports wabere mu first aiders kubanga life saving omanyi butabira nde self discipline nonyo omwenge n'olowooza tewali tomorrow twagala kampini eyo twedemu turabe bwaki tunywa omwenge batugumya ku bw'okusanyuka tumanyi awokuma because bwoyitawo obeera problem wa community ne yourself bwoba ovuga emotoka for example become a problem in the community n'ekirala twagala aba enforcement bongeremu amaani kubanga buli omu talina self discipline. Mu ngeri emu yekokodde emmotoka ezidduukirira abagudde ku buzibu eziri mu ggwanga lino olw'obutaba na mutindo gumala ng'ezisinga zirina bugombe naye tezirimu byetaagisa. Ambulance mu Uganda tulina ebintu bibiri ebitanaba kutuusa ku standard. Ambulance zimwe zisinga tiziraba kutuuka ku level ya ambulance. Ambulance siren kiye ambulance kyesobola kutaasa obulamu. Oyetaaga equipment mu ambulance oyetaaga ne abasawo. Ambulance endala tizibirina ebyo binyogeddeko. Ezaffe za Red Cross zinyogerera tizibirina byonna. Nga bungambe tusobola kuteeka ku oxygen kuba ekisoro waruwa oba Karamoja n'otuuka Kampala mu ambulance. Tasobola kubeera ne self discipline enforcement naye eyingiremu etuyambe kwabo abatalina discipline.
Brenda Kobutungi ne Shira Sabune abavunaanyizibwa ku byamawulire mu kampuni ya Uganda Breweries Limited bagambye nti kaweefube ono agendereddwamu okusomesa abantu ku nneeyisa esaanidde nga banywa omwenge n'obuvunaanyizibwa n'okukozesa obulungi amakubo beewala okugwa ku bubenje. Abantu ba Shagetize neno project abantu aba enjoying omwenge. Anyone omuntu yenna anywa omwenge, this is your message. Nywa n'ovunaanyizibwa kye twogerako leero ate tonywa n'ovuga. Since eno campaign mpya, we've had campaigns before as a red card and also responsible drinking campaigns. So kino si kipya. It's just that guno omwaka tusazeewo kiteeka mu lulimi Oluganda, which is a red card, so that bakitegeere bulungi. Kitegeeza nti bw'onywa n'ovuga, bw'onywa mugaga agenda, bw'onywa n'otanywa mazzi ng'oli mu kunywa, awo tukugamba nti eyo red card. Ate mwenna red card mugimanyi kuva mu mupiira, basketball, sports generally. Mumanyi nti if someone causes a serious infraction. Ebiwandiiko biraga nti wano mu Uganda kumpi buli wiiki abantu abaswa mu 7 be bakosebwanga obukosefu obuva ku bubenje bw'ebidduka. Ab'obunyinza mu kibuga Lukaya mu disitulikiti y'e Kalungu balangiridde ebikwekweto ku baana abazze mu kulondalondanga obucupa mu kibuga ekyo mu kifo ky'okusoma. Omusasi waffe Nsubuga Muzaffar katuwa ebisingawo. Ab'obuyinza okuvaayo n'enteekateeka eno kiddiridde omuwendo gw'abaana abakola omulimu gw'okulonda obucupa okweyongera mu kibuga eky'Erukaya. Tamale Charles ono nga ye ssentebe wa tawuni kanso eno agamba nti abaana mu ssaawa ez'okubeera ku ssomero bangi bakizudde nga babeera mu kutaayaya mu kibuga eky'Erukaya, ekintu ekikyamu ebitagambika. Tamale Charles agamba nti abaana bano singa tebabakwatako n'omukono ogw'amaanyi ebiseera byabwe eby'omu maaso byerekedde okuba ebizibu. Bw'atyo kwe kulabula abazadde abatafaayo okulaba nga abaana baabwe babeera ku masomero. Abazadde n'abalabirira abaana mu Lukaya Town Council njagala kubawa kirango kisembayo nti bannaye abaana mu batwale ku ssomero. Abagenda ku ssomero bavayo bukyali ne bajja batandika okulonda obucupa. Mwenna abagula obucupa ku baana abato, abazadde n'abaana muli mu nsobi, era tugenda kukola ebikwekweto okukwata abaana abo tebasibe, ne n'abazadde tetugenda kubaleka. Tugenda kujja tukwata abaana n'abazadde tubatwalireko, abaana mubatwale ku ssomero tusobole okulabirira omugigi ogwaleero n'ogujja. Twagala tuveewo genda mu Uganda empya nga n'abaana bajja. Abaana mubatwale ku masomero, mutwewaze abaana okufuuka ababbi, bafuuse babbi bayaaye bagenda kufuuka abakkondo. Mutuyambe mutwale abaana ku ssomero, bwe kigaana tugenda kubakwata. Naddala abazadde b'oku Mamondo awo nsanze abaana bangi ng'abaana abo bagamba bava ku Mamondo ssaawa 8 nti baavudde dda ku ssomero ne bajja batandika okunondya ebicupa banoonye ssente. Si gye emyaka gyabwe egy'okukola ssente. Abazadde mulwanirire abaana bammwe. Ku lwa CBS rediyo y'obujjajja, Nsubuga Muzaffar, e Kalungu mu Buddu.